yandisose n'abuuza taata we ki ekikunywesa kibayita omuzungu kyayita circumstances. Twakula tuli babebi nga tuli innocent naye why lwaki omuntu atuuka neefumita empiso neyeekuba eddagala nga yeekuba drugs. Kati kiyagamba ekya alcohol omuntu omutamivu ajjukira atya okusasula school fees za ku Galaxy mugimanyi Galaxy sente zesasula $2,000 omutamivu nakusasulira emyaka negiwera nakutwala ne Bulaaya nagula n'ennyumba nasiga nga aweereza ne biiru saga bingira mu kubasi family yange naye kyannumye kozi oli abeera taatawo abba nkwagala nnyo naye stop wamma ensi eno ogiraba nange babiŋŋamba ngedda Mr. Mayanja nga abiŋŋamba kulazikulabe ensi eno woteetereza yeekutereeza so wanaakula kirungi ate alina mu America first world wanaakula n'afunayo abaana nga waali omwana wa omukulu ajja kutegera taata we kyaliko naye nga mwana muto tulina muwamu ne chance nti mwana muto is very young ali mu puberty adolescence stage banamu Wallace yatugambe Chameleon tafuna mu music we gwenga gwo muntu ofuna mu music ekisaanidde ekigwanidde ekibezaawo abaana nengulako akamotoka nkyange nasmilinga naye nga kirungi nnyo nalabe Eddie Kenzo ba copywriter so far so good copyright nze nali manyi ngenda kubeera gynecologist naye kosi ya Nemarwa music so far so good twalaba wakati ole ankochaga buzibu ki ebizibu sagala mwogerako oyo mugamba bugambi Merry Christmas and Happy New Year ko bizo mwabira video naziteekayo sijja byogerako tozukusa mulambo gwebase mwamulabanga akuba mukyala wange amateeka oyo musonyiwa muganda waffe twakula naye nolaba atuuse ku level bwetyo nengenda nenkwata Daniela nemmukuba eŋŋumi enkanidde bwetyo so there is something. Okusinziira ku Wizo Manizo si musanyufu ne mutabani wa Dr. Jose Chameleon Abba naye nga abeera mutabani wa Wizo. Yes, kubanga omwana wa Chameleon abeera mwana wa Wizo si musanyufu. Okusinziira ku Wizo Manizo ensonga gy'atadde mu ddiiro nsonga ya kisajja kikulu nsonga ntuufu. Naye n'okusinziira ku Abba n'emyaka gy'alina ensonga gye yakola ensonga yali ntuufu. Lwaki njogera bwe ntyo? Okusinziira ku Wizo Manizo agamba nti okusinziira ku musango engeri gy'agusaze alaga nti mutabani wa Dr. Jose Chameleon Abba ensonga gye yayogerako okuvaayo mu lwatu n'agamba nti nina kituufu taata wange ensonga yamutwazisizza mu ddwaliro nsonga ya mwenge gwe gumutawaanya mutamiivu n'era ebirwadde ebiva mu kunywa omwenge omungi ebimutawaanya kubanga ffenna twali twebuuza nti Dr. Jose Chameleon kituufu ki ekimuluma ki ekyamutwazizza mu ddwaliro ki lwaki Dr. Jose Chameleon tebasoose muddusizawo mu ddwaliro nga information twakagifuna mukimanyi bulungi nnyo nti twasooka funa information a day before ng'akatambika Dr. Jose Chameleon basooke bamulage nga bamuddusa mu ddwaliro nga biwala ttaka nga tekannafuluma era ng'omu ku munnamawulire nga simula Ibrahim Mukasa yavaayo ku breaking story eyo n'ategeeza eggwanga nti Dr. Jose Chameleon mulwadde nnyo ate okusinza ku famire ye emukwatidde waka eyagala kubeera ng'emujjanjabira waka then oluvannyuma ne tulaba akatambi nga bamuddusa mu ddwaliro ng'eyo information tumaze okubeera nga tugifuna kati bwe twali twebuuza nti Dr. Jose Chameleon ddala kituufu ki ekimuluma laba Mukama Katonda w'ayamba mutabani we omukulu Abba Makasi kazi waliyo nedda one mutabani omukulu omwana gwe yazaala mu Dorotia omwana Dr. Jose Chameleon gwe yazaala mu Dorotia neka ebintu bijja bira bya bulala tugende na kinene kiriwo mutabani wa Dr. Jose Chameleon omukulu bwatyo n'avaayo n'ategeeza eggwanga nga taata we waalina ekizibu ky'okunywa ennyo omwenge kwegamba omwenge ali addict ku mwenge neera ng'ebirwadde ebiviirako okunywa ennyo omwenge omungi abyo ebimutawaanya mwana we okusinziira ate ku anko we kyavuddeyo okubeera actually ono abeera taata we okusinziira ku taata we kyavuddeyo okubeera ng'ayogera Wizo Manizo alaga si musanyufu n'ono omwana lwaki mwana gwe avaayo n'ogamba ebigambo ebyo ku taatawo omusajja akusasulira school fees taatawo omusajja yakujja mu Uganda n'akutwala mu America taatawo omusajja yabagulira ennyumba gye mulimu kubeeramu taatawo statements zonna n'aziteekawo neera ng'okusinziira n'engeri gy'ayogeramu alaga si mumativu oba si musanyufu eri Abba Makasi kati awo nibwe kireetera ekibuuzo ddala kituufu Abba Makasi kye yakola ekyokuvaayo okubuulira eggwanga nti ddala kituufu taata wange mutamiivu neera ebirwadde
ebiri mu kubeera nga bimuluma biva ku mwenge yakola bubi yakola bulungi okusinziira ku perspective Wizo Manizo gyavuddeyo okubeera nga elaborating eri omwana ono alaga munyiivu naye munyiivu ng'omuntu omukulu however nze mpolereza bano abantu ababiri okusinga ajja kuwolereza Abba olw'ensonga Abba Makasi mwana muto ayinza okukola ekintu nga talowoozeza naye okusinziira ku ye n'ensonga lwaki yavaayo okubeera nga ayogera ensonga eno yalwa statement ye n'ategeeza eggwanga nti nvuddeyo okubeera nga njogera kino olw'ensonga abantu abamu balowooza nti ebirwadde ebiruma taata wange maama wange yabimuleetedde ekitali kituufu kwegamba ye yavaayo ku defendinga maama we ayogere n'amazima ku taata we okusinza ku ye kubanga teyandiyisigadde awo nga gwe Wizo otayinza beera awo n'osirika ng'olaba abantu batandise okubeera nga basojja maama wo bamwogerako kino ekitali kituufu kati okusinza bambi ku myaka gye yawulira nga ekyo kye yakola kyekyali ekituufu Wizo tukimanyi nti naye omwana kale okusinza ku perspective gyo kye yakola kikyamu naye at least mujajinge ng'omwana nga nera bw'okoze tomukubye nnyo wabula okubye owumbawumba kubanga omugambye Abba nkwagala nnyo oli mwana wange naye kye wakola kikyamu yes teyakola kikyamu naye kye yakola kituufu okusinzira ku ye kati bino olugambo tuli mu kubeera nga tuwuliriza lately bw'ate Chameleone taddamu messages eza WhatsApp nti kyaka bamunyiigira ekyo kiraga ng'ekituufu okusinzira ku njogera ne taata we Wizo Manizo gyali mu kubeera ng'ayogera. That means ebitali mu kamera bingi nnyo byayinza okubeera nga afeesinze omwana ono just in case okusinza ku Wizo Manizo omuwulidde ng'ayogera just imagine ng'akasimu akakakubiddeko Abba Makasi omubuuzaako olowooza Abba Makasi baamugambye eki okitegeera tekijjawo nti omwana bamwagala ate obuzibu bwe yakola kwe kwogerako n'ebirala ebyali mu famire bw'aba famire ya eno bajjajjaabe jjajja mukyala naddala bukale ebigambo bingi nnyo ebivaayo eyo nga bigenda ow'abaana banene ba Abba ne batoobe kugamba olutalo lwa famire lubeera lutalo lunene nnyo nnyini ttaano naye wano ku SMX Media buli kimu tujja beera tusobola obulungi nnyo okubeera nga tukikutuusaako oba kankuwa akatambi ka Abba Makasi ke yavaayo okubeera nga ayogera ku nsonga za taata we okusobola okubeera ng'okalabako naye nga sinabeera nga nkakuwa kujjukiza nti wano ku SMX Media tukyagendera ddala mu maaso n'okusonda ssente za mwana muwala amanyikiddwa nga Babirye Sumaya twetaaga abantu 250 bokka abantu 1,205 buli omu ng'atuwaayo nusu mutwalo gumu ebiri mu 5 biyinza obutasoboka abantu abo okubaweza naye omu atuwa ebiri omulala n'atuwa 5 omulala n'atuwa 10 tusonda miliyoni 2.5 naye oli we yeeyama omutwalo oba ebiri tuba tukendeezezaako ku nnamba bwe tugamba buli omu aleeta emitwalo ebiri ezo tuba twetaaga abantu nga 125 okuziweza oli wava n'agaana edda nze jaleeta emitwalo 5 ennamba ebeera ekendeera tumusondera asobola okubeera nga agenda abamukola essajjale yajja omuliro nera kati apookya na biwundu naye nga bwe tusonda ezo twetaaga emitwalo 2 egya buli lunaku ezimugulya katyubu ako kasiiga ku mabwa ka mitwalo 2 buli lunaku ezo abeera azeetaaga tweyanza nnyo tweyanzege buli omu agenda okukwata kyasobola okubeera ng'asindika ne mwana muwala ono asobola okubeera ng'afuna obulamu obweyagaza ensonga za Abba Makasi ne taata we zeezino. Wana Uganda, I'm finally choosing to break silence about a very, very serious issue that needs action with immediate effect. As you all already know, that my father's not doing well, he's in hospital, and you guys probably only know the surface level information about what is really going on. To start things off, my father suffers with acute pancreatitis. In most cases, this is a condition that is caused by repeated alcohol use. In this case, this is exactly what is going on with my father. To put things plain and simple, my father struggles with alcohol addiction. This is something that he's been suffering with for quite a while now, henceforth the weight loss that people keep on talking about and everything. It completely disheartens me when I see the internet throw around and bash my mother, making her the cause of everything. I am here to tell you that is completely false. My mother has nothing to do with any health issues that my father may be experiencing. Throughout my entire life, I've always seen my father struggle with alcohol and controlling the use of alcohol. Yes, given he's a big public figure and he's human at the end of the day, he may struggle with certain anxieties and blah, 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 and maybe he chose to use that as an escape. Unfortunately, that kind of thing is starting to catch up with him. At the moment, even though I may not look like it, I'm very angry with my father, and I'm angry with the environment that he puts himself in and the people he surrounds himself with.
Never in my life have I seen such unconcerned parents that are so careless about their children's well-being. In this case, I am talking about my father's parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete, utter irresponsibility I've ever seen from parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete and utter irresponsibility of these people's parents. Sooke n'okubabuuzaako bassebo ne bannyabo nti mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo. Omwana oyo gwe muli mu kulaba mu maaso gammwe ye mwana muwala Sumaaya, alina emyaka 12 gyokka egy'obukulu. Omwana oyo abadde asoma pulayimale yakuna. Yafuna obuzibu bwe yajjiira mu nnyumba ng'omuliro gwava ku kando oba akataala ke bayita akatadooba akawakisi ke yali atadde okumpi n'akatimba k'ensiri ne kakwata. Omwana oyo mwana muto ate wa buwala. Bakadde baffe nsaba nti omwana ono ekizibu ekyamutuukako tukwatire wamu tumuyambe tumutaase mu buzibu bwalimu nga mukadde we bwe yafa tumufuukire bazadde be tumuyambe bambi. Bagamba oyambanga neiba n'akeesa kubanga omuliraano gwokya 2 wadde tumumanyi n'omuwa ku lwendo lw'amazzi. Bambi n'obuwombeefu obungi nsaba mwenna bantu ba Mukama nga tetusosodde buli alina kyonna Katonda kyamulungamiriza nakyo tuyambe ku mwana muwala ono. Ne bwe kiba kitono bambi muyambe kubanga kamukamu gwe muganda ate agali awamu ge galuma ennyama. Mwana muwala ono asaba nti akasente ke tuli mu kumuyambako bagenda kumutereeza feesi bambi adde asome bamutereeze n'ekifuba kubanga ekifuba kino kyakosebwa nnyo era bagenda muteekako ekiraka kwoteeka n'engalo z'omulaba ezagongobala emikono bagenda mutereeza bamukole plastic surgery feesi ekifuba n'engalo byonna bitereezebwe nga kono kwe kasente mwana muwala kanoonya mu bantu. Bakadde baffe tubeebaza buli ali mu kuyamba mwana muwala ono buli alina unit gy'ali mu kumuyamba. Mukama akuddizeewo wojje.